nkubuzako nate olwalero nzine baga muzindalo ne muzindalo gwa radio yo na wona wawuliriza kino kisinzira kyowuliriza abali mu motoka mwe bali nyoko anti muli mu taxi wale conductor kwanti otadeko CBS bawulira radio ya bene ali ku maika tadeko ali boda tadeko radio yo abali mu space wona woli ngotadeko CBS olwadde ngoliye wabweru azokulala ko bagenzi otadeko radio manyi nsinga bwetambula oli watuufu 89 katonyeze 2 Emmanuel Dobozi olimani ya msajja wa Kabaka Medi Nsereko nze nkubuza ko nato olwaleero nakusomozira 27 mwezi ogw'omukaaga 2024 lunaku lwa 4 kwaniza nate olwaleero mutuke ntule ensonga nyingi ziri mu nsi yaffe tujafuma ko n'ebweru era nga kkiriza nsonga nkwanyula abakulu abali wano omanyi abakatuuka betugenda okutambula nabo ate abala bajja twegattako mu nga kkiriza abali mujja mutotya gwetumbula butumbuzi ojja kutuuka eka nga tutegenda kutegera kubanga ojja kuba ku redio yabeene ngekutambuza bulungi abakoze mwebala kukola mirimu mwebale nnyo mwebale ddala abafunye ebirungi alhamdulillah ava okwanjula okwobubba okwanjula okuli official byonna ffe tubasabira mukisa mutambule entambula gimwagadde okutambula kanso Kizito olumu waali kikikusa lumu kakati ogenze n'ogamba nti abava mu kwanjula okwobubba ate nga muno mu studio mulimu ali mu kanzu nenga obago oyogerako situmanyi obava mu kuliko ennyini obava mu kwabubba naye netwewuunya netugamba oyinza okuba agoyogerako naye abatuwuliriza balamusizza nnyo mbadde ndudde nga siriiwo kojja ansaasire naye ojja kunzikiriza Medi ewaffe twafiiriddwa ate ku kyalo eyali omulwanyi Maligoto yafudde yafajjo wakuziikibwa ku kyalo ewaffe eyo mu Lukaaka enkya ate nno yali Ssaalongo so mbasaasidde nnyo badde abeera Ssekanyonyi awo basaasidde nnyo okufiirwa omuntu oyo mu ngeri ey'enjawulo tuli mu luwummula kati mu Parliament naye obukiiko bukola Medi era emirimu gigenda mu maaso mu ngeri emu oba endala ndowooza oba nkuliseeyo mukulu wange ono nti ava kwanjula simanyi naye nga anyumye nnyo era alabika bulungi nnyo ddala Medi waliwo ekyaliwo ennaku nga 4 emabega yesebo kyali Mulago Mulago ono mpya mukati Kiruddu Mulago ono waffe gwe tumanyi National Referral Hospital Kiruddu waliyo omulwadde yaliyo akati abe Mulago ne batugamba nti kakati tebakyalina kye basobola mukolako ne mbuuza omusawo nti kati tukole tutya n'agamba ndowooza ekigambo ekiwulidde nze nalowooza siwulidde nti osanga yali ayogera ku kirala naye yennyini yatugamba tumutwale kakati ne neebuuza nti bwe kiba nti National Referral Hospital bwetyo bwekugambye ng'egamba ffe kakati olwo ate abantu ba bulijjo bo babagamba byenkanawo ebibalumya ekyo kyannuma nenga National Referral Hospital bweba bwetyo bweyogera nti kakati tetukyalina kye tusobola kukola mmwe abatali basawo mugende musala amagezi mumanya bumanya nti ensi etuusa awazibu tweyanze egewe Honorable Council Lumu Richard Kizito so Honorable Abudu sabuza kutuza sebo namanyako go namboto mu bujjuvu webale nnyo sebo njagala okwebaza radio jajja nate otuwayo mukisa kubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu abakozi be Uganda njagala okubayozayoza nye muli mwenna mu buyiiya muki mu buzubu nawe mulina nkusoomozebwa naye nga muba mukola n'ekirala olwaleero lubadde public service day njagala okwebaza abasobodde ogenda ekololo lunaku terunamanyiwa bulungi wano ya Uganda naye lunaku lwe tutekinga stock netutegeera biki byetukoze ebyokusoomozebwa naye nga olwaleero mwebaziddwa nnyo abakozi olw'okuba nti mwakola nnyo okulaba nti abantu batuuka mu middle income status ekyo kintu kikulu nnyo era tulabe nti alisi kyongerezaako kubanga innovation wenaabeerawo mu bakozi ejja tuyamba okulaba nti Uganda kireyogedde kisebo lower middle income status ekyo kyali nti kisinzirira ku service delivery ebyenzigiriza biki byonna ebyo kwegamba kye kyasinzira NDP okulaba nti alisi batwasesenga mu ekyo naye nga ekintu ekyenyalo gamba nti
nakyo kikyalukale nti kyakubeera kyalubeerera bwetuba nga tukoze bulungi baddamu okwasesinga tuyinza okuba nga tugenza ate wansi so tulina okulaba nti tukola kyobalaba bwembeera wano okubiriza abantu okulema cooperatives kubanga tutambudde ensi z'ebunaayira olaba nti ogenze mu dduuka mu grosare n'ogula ovakedo 2 n'ogamba nti euro 6 ogenda okubalabala mu honorable room nga ze mitwalo 2.10 ovakedo 2 kati singa tutema empenda tulabe nti at least export service zikula jja tuyamba okulaba nti at least twongera ku byenfuna byaffe n'obuweereza bubeere nga tubufuna bulungi era nyanyaza nnyo okulaba nti otukkiriza nate okujjako wano amanya nsigadde Abdu Byakatonda nga nkyalinamu wano omubaka w'abakozi mu parliament ng'ali mu kibiina kiri mu buyinza Abdu Byakatonda abekira abakkiriza omubaka waabwe okujja nate olwaleero era sebo nsabuza batuze abekira awuliza CBS basebo ne banyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Lumu nva kwanjula ne sikwabubba. Mutabani wange okwagola manzaani ye muyambi wa Lord Mayor Elias Lukwago abadde afumbiza muwala we kati basenga manyi Shifula naye mukulu we naye tebatuyise nyine batampita yali baderale singa bampise singa buli omuntu amuyise kati omukwano ngugaddewo Shifula mukyayi ne Lukwago mukyayi ate wakyawo tebaddamu ono simufaako ne bali Shifula bajja kunyonyola ne Lord Mayor naye kamuzingiremu Lord Mayor omukyayira we naye kamuzingiremu ye bayise muyite naye so tubadde mukwano mikwano gye tubadde mukwanjula bombo bali bomba chai atowa chawa netonda ku lwabo so kwanjira kutuba mbadde mpayo muzukulu Lukwago oyo ndiko jawe ati mbadde ngenze kugaba Lukwago mpanga dina bawo ni bambuse batya kati baluwa yinzo kuwa yajja ne ku reception on campus na tajimbo kwaje wambita champita mbigambo baluwa ate kati awo nze navaawo njagala message baluwa sikyakuba baluwa ebyempuliziganya buli bigenda nga bikyuka kati simu zimala ngamba baluwa ya simu okay kati ntegedde simbadengama nti sojembadde seumade sirimu byakibabubba Lukwagada agaba muzukulu Lukwagada agaba muwala we nafa goli muzukulu goli jawe gwabadde wagaba muzukulu wange mwana Lukwaga nzaala ye nantongo bankima abo boba chai kati ate nabakyawanga ogenda kuzaala ndakabyonone edakiika mpuliza zino ziri 24 ezakayita ku ssaawa emu obukulu beebo onabese mujunganda waali Honorable Byakatonda Abdu waali Honorable Richard Lumukiziro ne waali twegenda ku nsonga nyingi kuno ku Uganda ate nebweru katuve mbulamu katono tulaba ate ebiddako oli ku manduso ziri 27 ezakayita ku ssaawa ezakayita ku ssaawa emu yakangwizi ka leero Tabula Properties Limited Company etunda amayumba n'ettaka nga zonna zabyapa wananyini bakwanira estate yaabwe empya eri Mwera phase 2 estate yaabwe ne Koima Road okuva 2017 eggobero balinawo Lutisi $14,000 Bakka Bulondo balinawo $16,000 Enkobe balinayo ya $18,000 Enamusere balinayo $3,000 agandi Kikandwa balinawo era ettaka lyabwe liri $15,000 Baba Emisinde bali Bombo bali ku $15,000 Ekatene bali ku $13,000 amasanzi n'amazzi byonna weebiri ebbeeyi ya ejja mu nsawo y'ototya baga nti ensimbi balime bizitawaanya baba ekibanyambola bakikkiriza abatabula bali ku simu 0701 94 203 wa 0701 05 46 Chapa Enterprises baga nti sabuni ayoza omuti ayikudde erinnya ennaku zino sabuni natukuza engoye mwewevu mu ngalo alina akawoowo ate taggwerera mangu toluwana tujja mutaafu ngoyeza ngoye ziganye kuva koliganya sabuni bamulise bamuyita Jama White Bar
soap ono yayoza engoye ennaku zino yaliko kati era Chepa Enterprise enda sabuni anaaba nti bamuyita Lanzo ono Lanzo alimu obuwona bw'oyagala gwakawoko oyagala kowunyako nati mbe kino ekitole sabuni no si wa kunoonya ali maduka amanene supermarkets alina maduka amatonotono wano mu ggwanga kino namulezo biji oliko radio yaffe tuwogera ku byobufuzi olunaku lwakuna abakulu bwe batutunulidde palamenti ebiri mu ggwanga ningi gye bali mu luwummula sijja kugenda kuteera mu palamenti kuba palamenti bali mu luwummula ebyayo bitono tukkiriza nkutwaleko era evideo olwaleero saawa z'okukuwa saawa tubadde ku bagita Serena wansi eri ng'oyingira mu gardens awo President Museveni azze olwaleero ne bamwanjulira bannaffe aba census ne bamwanjulira aba Uganda Bureau Statistics bebateesomujo be bamwanjulidde ekitongole kino kya UBOS kyatandikawo 1998 era kiwezezza emyaka 26 kyekyakwasibwa omulimu gw'okubala abantu bano badde babyogera bya Katonda wano busemujiwana bulumu okubala abantu kyekitegeeza sijja kukuzaayo n'ekyenjala okutunuzaamu ng'ekibiina ekitongole kino President Museveni omwadde byava mu kubala abantu kwogera kalina kayogedde akansesezza mulekera okweraguzaaraguza tebanambala nja kufa ebyo byatemwebuzaabuza akyogedde mpulira ekyo nti tebebuzaabuza tombala abalabere ya mama lyambala abaladda nti ebyo tebijja baza nnyo emabega ne mukoyiro okubala abantu banjulidde eggwanga tebagenda tutubala omwaka ono kwa 2024 bagenza okuvaayo nga Uganda anabasemunyi tuli milioni 45 mu 9 ez'abantu twali milioni 34 mu 2014 era tweyongeddeko obukadde 11 buli mwaka Uganda yongerako bazaala bana Uganda bane buli mwaka abantu basukka akakadde mwebale bassebo mwebale ddala guno gwo mulimu mpulikayo mukwanjula ssebo kulikayo mukwanjula mukutuukiriza Uganda yensi erimu abantu abasava fatility bakiyita batya gw'omanya Oluganda fatility ondetedde ekizibu kuba fatility sagalaga nti bagimu era kyembadde njawo okukozesa samuki kyekyo gwebijaba bagimu bagimu owembirizi bagimu fatility ku bantu kiba kyanjawulo ente ezo ziba fertile ebisolo twagala kufaanagana abantu tugambe nti abagimu bajja kulooza muntu munene abagimu lyawuza ndi munene kizaala gumba tekirala fatita actually kitegeeza kuzaala erimu abantu abazaaze Katonda be yasobozesa okuzaala abazaala ennyo nve mufatilite abazaala ennyo buli mwaka bw'owane calculator tuzaala abantu asukka milioni emu buli mwezi tuzaala Uganda zaala abaana bamekaawo bezaala abaana mitwalo nga mwenda buli mwezi kizi mu wiiki kati ogabizaamu emitwalo nga 2 buli lunaku omanyi wamawuli mukintusemunya wange mukimuteko kubanga okimanyi ampuliza tuli mukubala gye nkomewo mbadde nkutegeeza nti banjudde President Museveni nti omwe tuzize tubala buli mwaka twatandika okubala abantu mu ggwanga no Uganda mu 2011 era abantu baali milioni 2.5 bazze baluvanyuma myaka 10 era nga leero bagambye tuli milioni 45 era nga 2010 twali 36 tuyongeddeko milioni 11 milioni 11.3 wetuvudde awo era tugamba nti abantu mu Uganda abakyala basinga obungi kale ekyengadde okutegeeza ne bagamba nti abakyala lulaba abantu 10 abakyala babeerako 5 kale byebyo ebidde mu kubala ekibuzo ekiri wano ekikulu era nga omusenkulu yayanjudde ekibuzo kiri wano ekikulu kinyala kubuuza abakulu abali wano obungi bw'abantu honabulumu kitegeeza kiri eggwanga lyaffe Medi webale nnyo ekibuuzo ekikulu sookenewo nekiriwo ekikulu nnyo kubanga nze newankubadde bagambye nti tuli milioni 45 era ne mubawaana nnyo okuzaala era sinamatira kubanga waliwo ensi zendaba kati nga zituwambizza
bungi bw'abantu okugeza India ekinzanyusiza nti ku bantu 10 batano be bakadde 5%. Bakadde bo batono nnyo. Batono semuju. Anti baba bakaddiwa emyaka. Bakaddiwa emyaka okaddiwa. Ekinzanyusiza ekyo. Kakati tuli batono. China nayo etukubya namba y'abantu. China erina akawumbi k'abantu plus. Ne babeera nga bagenze mu nsi yonna ne bakolerayo emirimu. Kakati ffe tukyali batono mu Uganda. Naye singa tubadde tugasse Africa tuliana milioni 45 tulinga abagenda okukunukiza kola kutubulako abantu 45 kikumi kyokka tukyali bubi kubanga tukyalina wantu wangi wetuteeka abantu naye bannayuganda newankubadde omulanga gwa Nadduli bagukozesa nti bazaala abantu miliyoni emu buli mwaka naye nze ndowooza bandyongeddeko ne bazaalanga miliyoni 2 kwegamba kibeere nti tuyina obungi bw'abantu obumala. Nze sikkiriza mu notion y'abazungu egamba tuzaale kizaala ggumba lwa nsonga. Naliko Italy bayitayo Cadenebia mu town eyo mwe nali. Naye nga buli avaayo mukadde. Buli yafubutukangayo nga mukadde. Omusajja mukatuliki nga akangendeko mu Kereziya muno ndabe. Mu Kereziya mwalimu abakadde 10 nga ne father mukadde. Kakati ekyo kyampa okutya nga nti bana batugamba kuzaala kizaala ggumba bakayinza okubanga batya abaddugavu abaveeno abagenda eri kuba abaddugavu abaveeno abagenda eri babakyali bavubuka nga balina amaanyi kati baveeno bayinza okugenda ne bazaalira eri ne bafuna benefits zaabwe. Ndowooza y'ensonga emu lwaki batugamba kuzaala ggumba. Ffe ndowooza nga tutegese bulungi Uganda n'eba nsi ntegeke bulungi abantu ne bwe tuwongerako tekiina buzibu kuba tulina ettaka eggimu tulina environment nnungi newankubadde nti ndabayo abagifiirako gyonoona tulina buli kimu Katonda kyeyayinza okuwa ensi okubeera obulungi. Mu Uganda kisoboka. Olumu President Museveni oyo yennyini yagamba nti n'omuwutta mu Uganda asobola okubeerawo. Bigambo bya President byenkootinga yali ali mu lukiiko lwa African Union na Uganda nsi nnungi nnyo n'omuwutta atalina kyasobola kukola mu Uganda asobola okubeeramu. Kati oba ye mu kulabako ekyo kisoboka tulina ate kutegeka nti ne bwe tuba tuzadde abantu bangi mu Uganda basobola okubeeramu nga basanyufu. Ekyokulabirako kitegeeza kino okubala kw'abantu yogerako ne kano Chris Mukiza abadde asonda president ebibaddeyo mbadde ntuddeawo n'agamba Buganda kuze Buganda agigamba ki nawe excellence Buganda yesingamu abantu abangi kuva dda. Ekyo kitegeeza ki mu Uganda era Buganda mu kitegeeza ki mu bantu milioni 45 abasinga obuli bali mu Buganda kyekituufu tandikirawo newe baali babalazirye miliyoni 2 n'ekitundu zenjogeddeko n'ekitundu mu 1911 era abantu baali basinga mu Buganda. Lwaki ettaka liri njogeddeko eddungi ennyo erisinga liri wano, ekibuga ekikulu kiri wano, ebisinga okweyagaza mu Uganda biri wano. Kati abantu bangi bakuŋŋaanira wano. Bwe bakuŋŋaanira wano bakolerawo emirimu gy'amaanyi kyovula nti buli muntu yonna wano. Kati bwe tunoonya n'abakozi tunoonya abakozi abantu bajja Kongo ewaffe eyo neewuunya abasajja abalimi ddala abakozi babajja Kongo. Kakati nabo bwe bajja kuno bagula n'ebibanja ne bawasa abakazi ne bafuuka baakuno. So Buganda yeeyagaza buli muntu yenna ayagala okubeera wano kyovula nti abantu bangi ng'oggyeko abazaalibwa nti Baganda waliwo abajja obuzzi ne babeera muno nga Haji ono byakatonda kati byakatonda anti abulwako kimu kumuwa kikana ye nga waawano kati n'olwekyo Buganda wange ekuŋŋaanya buli muntu. Kati nga tuzeeyo wali weŋŋambira nti sinnamatira teeka munakanga ka Buganda abantu bwe basinga nako kateeke munnyonnyolayo nga sinnamatira. Lwaki sinnamatira? Nti abantu tukyali batono n'abo abantu bwe bagambye nti miliyoni 25 ze ziri mu Buganda era tukyali batono kubanga Buganda ekyali ngazi. Bw'ogenda bw'oyite ewammwe eno Luweero n'ogenda mu constituency ya Lutamaguzi n'oyitamu n'ogenda Nakaseke oba bayitayo bati eyo Nakaseke North actually ogulu eyo
ovuga nova kuno ng'oli mu faamu oyita ku nte zokka wamu nsikonjereere. Kati kulina kikyowakanya lumu. Nze kyenjagala. Kyowakanya kiki? Oli ku solution yaki? Kyenjagala. Bongerere ddala bazaale. Kugambye abantu bali milioni 45. Batono. Obuganda ziri milioni 23. Era batono. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti abantu bakyali batono beeyongere ko lwe beeyongera. Amagezi beeyongere. Lwe beeyongera. Ne development nabali bakalaso betukyalinda aba basobola okukola ebizungirizi bajja bazaalira osanga kati tebannabazaala nabo bajja bazaalira mu tufaana ne China. Nze sirina buzibu na bungi bw'abantu kankuwa ekyokulabirako muganda ngava kugaba muzukulu we kuba kafaananyi n'okola okwanjula ne batajja abantu nga tenti nkalu ofuna okutya oba n'oyitalaale ne batajja ofuna okutya kuba naye kati abantu babeera abangi omanya waliwo enkulaakulana egenda okubeerawo kuba buli muntu abaawo kyakola omusolo ogulaba ensi buli lwera n'abantu abangi efuna omusolo mungi nnyo okusinga ku busi obulina abantu abatono. Ogamba ng'omaliriza nti abantu babaza abantu onakuwadde nti abantu batono sina musanyufu kulaba abantu banafu nabano mbadde muwana bali fatayire fertility sirabe kye bagikozesa owadde amagezi bazaale nze kulakulane ewaffe nga tukula ewaffe mu lukaake abantu bano bengenda okwogerako babeeranga omukyalo omu akyali na mulamu omukyalo omu yazaala abaana nga 17 omukyalo omu n'omulala yazaala 15 ate akyali mulamu gyali n'abaana n'abazaala kati ennaku zino tuzaalayo 2 3 ne twekwasa ensonga naline sentayi naga Muhammad taata we bazaala abaana 89 kakati abo be baali abasajja bennyini olwekyo taata wa sentayi yazaala abaana 89 abo oyo musajja nnyo kakati tetukyasobola tubiiraawo twekwasa buno tekwasa buli n'olwekyo nze badde ndowooza nti eyo ennamba tetumala twandibadde tweyongera nabweyongezi meddi maliriza nakano waliyo ensi ezirina policies eryo ez'okujja okutwala ettaka lya wano nga poliisi yansi era nga basindika n'abantu baabwe kuno bafune ettaka lya kuno. Lwaki ettaka lyaffe ligimu nnyo ate likyali lya ssente ntono akati basindika abantu baabwe ne bajja kuno bafune ensi kati lwaki tetuzaala bandigenza okubasindika kuno nga we bandiguze ffe weetuli byakatonda Chris Mukiza abisomye njagala okwebaza bannayuganda okuwagira population census eyasembayo yali 2014 kati kino batulaze nti rate gyetukulirako gyetugazulwako ku population yaffe tugenze ku 2.9 ze milioni 10.8 ezo the households zetulina naye bagamba simanyi oba honorable Lumwali nabameka wagambye nti on average household erimu abantu 4 n'obutundu 4 nga ye speed yetuliko era population bagamba nti 51% abo bakyala ne batugamba nti atuba ogenda okudda olulala 5.5 abo baana bato bali wakati wa 0 n'emyaka 17 bagambye awo nti abavubuka ulavuka emyaka 3 abo balinga 22 n'obutundu 7 ne bagamba nti fa basinga okwera ne population ento kintu ekikulu nnyo naye twetaaga okulaba nti at least beera ne paradigm shift kyuse mu nkola tulabe kubanga niwe tubeera abameka naye nga tulina strategy nja kubanga kitulemesa ebintu tulabye nti tambuza akatambi kimanyi banoonya mirimu bweru kino kitegeeza twetaaga okulaba nti at least buli azaalibwa anoonya omulimu alina wasobola okukola ensi juzi naliko France Paris nengendako Lyon nenolaba nti at least abantu abakadde bangi nnyo nga banoonya n'abantu abokukozesa mu faamu nga tebabalina kati nga mwami honorable Lumu agambye ensonga eyo nkulu nnyo naye strategy gye tulina obungi bw'abantu batugambye butegeeza ki ebeera market ensinga bw'ogiraba ebeera human resource kati kitegeeza nti twetaaga planning ey'omuggundo nga bwe twalina development plan 3
ebe tulina ezo zonna strategies etulina zibere nga ziteeke zise ebintu mu nkola tulabe da list bameka banoonya emirimu emirimu weziri tulina social protection abantu basobola okulaba nda list basavinga nebabanga mu bukadde basobola okwetegekera tulina skilling tulina social justice ebintu ebyo byonna byaliyambye ku population okubeera nayo kubanga kati kyengamba kino kyetulaba nga bwe tugenda tukidingana olaba nti list export yaffe eri wansi ku imports tuli 15% byetunda ebweru exports nezibanga ziri ku 26%. Ekitegeeza nti alisi beera supermarket y'amakolero amalala ebweru netubanga supermarket y'amawanga gali agakoze nnyo so twetaaga okulaba nti alisi kyusa tubeere strategy eri deliberate kubanga bwe tunabeera abangi nga tetusobola anoonya omulimu tagufuna tetuna kyetutunda ebweru GDP yaffe eri wansi jakubanga alisi tetuna kyetufuna naye nga population ebeera obunyibu abantu bulina amakulu ebeera bulina amakulu singa tuba tulina tuna strategy omutindo gwe tuwongeddemu ku bintu olwani ayina abugaffe bwe tuba tulina baani nga wana Uganda ensi zonna ezikulakulanye government ebeera eri abantu abangi bwe batyo government zayo zikola zitubateekamu babeera initiative kati wogende Malaysia abana kye bayita Economic Institute ano gye twalisenga National Planning Authority evaayo ne plans neziba nga bamaliza akazanyo kati mubeera nga abasamba omupiira naye nga temulina asquare nga mugolo tumina score score nga tewali Messi so kitaaga okulaba na list tusakesira mu bintu ebyo kubanga kati kyenjagala okugamba eno potential honorable Muja yayogeddeko kanjira tono Bobi Katonda 89.2 FM oli kumanduso edakiika ziri 47 ezakayita ku ssaawa yakamwezi ka leero mu studios wali honorable Bobi Katonda Abdul honorable Richard Rum honorable Ibrahim Simjunganda so sebone waffe kubala kw'abantu ng'ebirala bitulaze tweyongedde ku bungi twali 304 kati tuli 45 naye nga Uganda esingamu abantu abangi obungi bw'abantu kitegeeza ki bakukyogezaako okunyonyola wano era nkutegeeza nti yonna gy'oliyo Islamic Call University eyita abayizi mwenna kujja kubaawo ku matikira g'omulundi ogwokuna akumene campus ku muzikiti gwa Gaddafi Old Kampala ku Lwomukaaga luno ngenda kuzomwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 2024 nga tujja kutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya musobodde okutuuka mu budde okumanya ebisingawo ku bessimu 0702 19 59 Islamic Call University egenda kutikira abaana olw'omulimu ogwokuna ku Lwomukaaga luno nga 29 mujje mubeerewo era bitandika ssaawa 2 ez'okumakya kumanya ebisingawo 0702 19 59 ku ssaawa z'ebintu okuva China n'ogenda ogenda mu butale bwonna okufuna invitation letter okutwala kujja kukisa kutwala eri factory woonoosula bajja kufunirawo bajja kutambuza balina amanyi okujja Oluganda mu China ekyo company ekikola bagiyita Ryan Air Cargo bakugungutika emigugu ejja group ekyo gatawamu oba si kinoomu bali eri gye bayitayo ku Nabugabo Street kizimbe bagiyita BBC Building ekisenge namba 412 era nga bali maaso ga Bank of Africa sasula ebintu ebikubanjibwa byokozesa ebyosasa babita bills sasula nkoza mobile money bakutegeeza nyiga star M65 osasule olondeko sasula bills ezikubanjibwa ebikubanjibwa kino kitegeeza nti olina omukisa omukubeera omukuba namukisa olukuma 5 abanawangula buli kaseera ffenna nga tuli wamu tewali kitulema MTN mobile money ngamizibu ba Bank of Uganda erage mateeka agajivuga amateeka n'ebiragiro bigobererwa omuwa omusolo munnange olunaku lwankya 28 obadde osigaza lwankya esaatu zinawera genda munnange waayo embalirirayo munnange omusobozi gy'oli abalevu ne bantumye nkujjukize nti ng'olunaku terunatuuka lwakutaano enkyalo baggalawo bansabye nkutegeeze nti we bataddeko nnyo essira bagambe beewala okubonerezebwa penalties abasuubuzi muweeyo embalirira yammwe bikoma nkya temulwawo
mugende kusomya WhatsApp wena kaganyi ko tutegede bulungi era ku omusolo bali ku 0772 14 0 emirundi ena wagenda ku dduuka genda ku dduuka ofisi ya URA kuli okumpi obaali balinze kusasula ambalira yange yiino babeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala Uganda Revenue Authority fenna tukulaakulanya Uganda fenna awamu byakatonda sinagenda hono bose mujona kugamba kasamba sebo kati ku nsonga ya obungi bw'abantu n'amakulu gaakyo twetaaga okulaba na list twongeramu value ku population yaffe abantu bavuyeyo nga babagamba yogera mu pululu mbasitegere twongeramu value baani ffe n'abantu sino kinomu njagala okugamba lwaki ngamba ffe kyesitegedde family gyetwogera fenga abantu ababaliddwa yes kintu kyetwetaaga okukola kati olaba mwendi nja kugamba family nga Henry Ford bebakola emmotoka za Ford zonna family eyinza okuba nga etukubisaamu naye bange wanirira kusinga budget yaffe y'eggwanga nga ojja kutunula abantu nga Amazon tunula ku muntu nga Microsoft manyi nanyiniyo muntu so kati wetubanga twogera ku mulamu nti twagala commercialization of agriculture industrialization twogera ku bintu nga marketing networks ebintu ebyo nanga na Uganda gwe mulama gutuna okubeerako government eberenga egambe terawo ebisobozesebwa infrastructure na biki byonna nga wekoze mu bifo ebimu n'okwongerako naye mutawana gutulina tubanga golo amina abasamba omupiira atena golo nga temusikowaringa webuzibu wetuba nakyo tukwata kino netuvuukako netugenda kiri kati wano juzi president South Africa yakyalirako president munne wano Uganda namugamba twagala kino nakino kati kitwagala okulaba ndalisi wabagamye njagala mata njagala mwanyi njagala vakedo tumwagala ebintu byonna birenga at least tubiteeka mu ndooza y'abantu paka wansi eri ekyana mukaka paka eri wansi mukiira paka eri wansi emityana paka eri webugisu at least nekirala infrastructure eri wayo ku import yoke ku sporting n'omuntu wa wansi eri ategeere nti mbanja galo ku sporting amatendera gagano gempitamu era kisobozesebwa wekiti bano bakolema cooperatives families zibeera businesses kati wetubeera n'obuzibu naye nga population yebeera nnungi kubanga ekisooka katale ketwagala tuyanze oyo honorable Abdul Byakatonda Semuju kulina omuzindala mu Buganda mwemusinga abantu kalamuja yesemba y'abantu abatono obungi bw'abantu honorable Semuju kitegeeza ki okusooka okubala abantu agamba nti tuzaale nnyo okubala abantu mu Uganda teeka buli luvannyuma lwa myaka 10 ebimu ku bigendererwa kwe okusobola okuteekerateekera namba y'abantu ng'ogimanyi bw'otunuulira sente ezisindikibwa mu local government ku districts ne ku municipalities etteeka lya local government ligamba ebimu ku bisinzirwako okusindika sente obungi bwazo bantu ezisindikibwa mu district y'e Bukomansimbi zaawuka n'ezisindikibwa mu ye Wakiso newe okubeera kulonda kati ekira olwayo tulina bakansala 84 kubanga etteeka ligamba nti kuli bantu 1,200 basindika kansala ku district abantu oba 9 oba 6 babeera ne kansala ku municipality ndoze 13 era kati bw'ojja constituencies gyenkiikirira buli kyalo kiina kansala ku municipality ne ku division buli kyalo bw'ojja ewaffe Bukasa Jensula Namataba kiri buli kyalo kubanga namba yeeyongera kati etteeka lya local government so okubala abantu mu Uganda teeka erisinziirwako okukolebwa kw'ebintu bingi kebeere constituencies etukiikirira bw'osoma constitution egamba nti buli wanaabeerangawo okubala abantu bwe kunaggwanga electoral commission will review constituencies erina okutunuulira kuba constituency ng'ogyeko Museveni okuzoonoona zaali obunene bwazo buteekwa kusinziirwa ku bantu si kitundu bunene naye nga ziteekwa kusinziira ku bantu ndowooza abantu baagenderera mu CA baabanga 10,800 kati olwaleero osanga nadde nzimu okutunuulira abaka ba parliament nenda basangamu yona musinguzi abantu abamulonda bali 3,000
kati nze ekyalo kimu ekyebukasa kyenkana n'entungamo bw'ojja Namataba waliwo abalonzi 8 kyalo kimu ekira tosobola kigeraageranya na ntungamo one village abantu 8 ate nga tibanaakubala bano bebakamala okubala. In fact waffe ne baadde babala abantu tebaabamalayo basooka ebima ne bigaana ne baweereza ne baddamu ne bayiwayo baasi z'ababala nabo ne babalako kyebabazeeko ne bagenda era ekira bwe banaaba bamaze okuwa enamba gy'ojja okuwa tenkana abantu ebikozi kino nkyogera nga ndi sure tebaabamalayo naye nga ebigendererwa ebikulu ebyokubala abantu sente zinagenda mu local government oba planning bujjanjabi n'omanya ntugula amalagala mu malwaliro g'abantu bwe bati n'omanya nti bwe mba nsindika sente eza UPE mu masomero mulimu abaana bwe bati n'ebirala kyesikiriziganya ne muganda wange lumu nebya Katonda abantu obungi bwabwe tekitegeeza katale. Dubai yo banansi ngabo banansi benzo kwate wera mitwala 3 nebo gatamu abakozi n'abalese business ndoza nzo ko yonanga enzo kwa kateweza abantu milioni banyaziweze naye ensi y'abantu milioni 4 ngagga egula buli kimu okusinga Uganda y'abantu milioni 45. Akatale nze sikalabira mu muwendo gw'abantu lumu nze mbyalo bwempitako mu byalo lumu nyine ekyalo kye nayitamu n'ensanga akatale nga batunda ebyokulya medi n'embigula emitwalo 5 akatale kalamba naleka nkanyudde entula biriŋŋanya wakagula nga bye balina oli akuwa ekibbo no mukiwamu 2 embala bemukuzike abana byawe bingi emitwalo 5 kyalo sijja kyogera katale nokagula naleka nkanyudde nga bagenzeka kati akatale nze sikatwalira mu bungi bw'abantu obungi bw'abantu kati nze ni musajja musiraamu Katonda atugamba mu Kurani yatugaana okutta abaana bazaala abaana nga ne mubatta mu kyo ky'okubaliisa nanga mmwe n'abaana abo nze mbagabirira n'eddiini yaffe yeegendereza mu kuzaala naye ne gye tugenda lumu ne boona duli ne bw'anaasiiba ku leediyo abaana kyemmanyi taata we bye yazaala gwe si bw'ogenda okuzaala ate omwana we ogenda kulajana we n'obutazaalayo n'omu. Nali Vienna omukyala gwe twatwala n'emirimu gya parliament nangamba nti wane waffe it is not even one child per family ng'osanga family nyingi tebali alina mwana ne mubuuza ate gwe naganze maze emyaka 10 mu bufumbo naye tuli busy mwami wange akolera gye naye nkolera gye nti tufunanga budde buzaala kulabirira mwana. Abazungu kye batusingako bamala kuteekateeka n'abaana be banaazaala bwe banaabatambuza. William Pike yali mu New Vision era anyumyako ne mukulu amanya Mushega ebiseera nga alina omwana gumu n'aga nti ayagala kuzaala gwokubiri nga maze ogupulaningira ne bwe gunaatuuka ku university nza kati alina 2. Kati Mushega yanga nti ebiseera ebyo ng'alaba ngono omusajja ali mu byokuzannya naye oluvannyuma n'alaba nga kirimu amakulu. So nze ndowooza nti okuzaala abantu bazaale kirungi naye oli atalina busobozi ate okuzaala nga akola kye bayita family planning. Otherwise baali babuuza Macron owa Bufalansa ku Africa nti tunaawo obuyambi. Macron kye yagamba nti Africa ne bonaagiwa obuyambi ne buggwayo as long as nga bakyazaala nga we bazaala you are wasting your time. Kubanga wane waffe omuntu wazaala naye ng'azadde talina waasula ate n'omusanga azadde abaana 4 ng'azadde 5 azadde 6. Nze taata wange yazaala abaana 43. Maama Hajati Sofia yatuzaala abaana 14 naye ate naye takugamba nti ate katizaala ng'ababo ng'abange. So nze ndowooza nti okubala abantu ekirimu ekikulu kwe okuteekerateekera eggwanga nitumanya tulina abantu benkanawo obungi ab'emyaka egigenda mu masomero. Kati ate ebitundu kye batugamba ekya Buganda ekitandikirwako ze ssente kubanga horabusemujju yes Dubai eyina abantu milioni 9. Lwaki ngaga kusinga abantu abalina milioni 45? Ekyo kye nkugambye nti milioni 9 akatale
ate abo si batuuze. In fact abanza nokuba si ba Dubai yonna nga ba United Arab Emirates. Kwa ekyo nkireserwa Honorable Abdul Kyabadde ayogera ne Honorable Lumu obungi bw'abantu katale konze Dubai n'abantu milioni 9.4. China yalinako ne police etakkiriza muntu kuzaala mwana asukka ku omu. Ngaba batabusi. Nga bakwata musango. Mabega kawo lwe yaddirizaamuko. So abantu abangi paase si katale. Ate otaba planningira kizibu. So okubala abantu ku Uganda kyeteko okufunamu ekikulu. Kwe kutegera abantu abali mu bitundu obuzize kya mu Buganda wano. Kati ekiddako Buganda ina kutunuulira sente we zitambula. Ebimbe twetuyina mu parliament naine Dr. Bayigoyo. Tulo ku committee ya budget. Nga Buganda nga bwoga nti yesinga abantu abangi mu Uganda. Naye government ya Museveni bwe yagenda esalasalamu ebyalo n'emiruka. Ate nga mu Buganda mulimu ebyalo n'emiruka bitono. Bwe baleeta poliisi ya PDM nti buli muluka bagenda kuguwa milioni 10. Nga Eastern Uganda yesingamu emiruka emingi. Buganda esingamu abantu abangi ng'efuna sente ntonoko okusinga ku Eastern Uganda. Nene we twabagamba basigala bannaffe tebawulira. So abantu kyekino okuyamba ekyo omuntu alaniko okuteekerateekera abantu nga kyateekerateekera. Buganda inakusobola ekola kikati? Kati saawa tulina kuddamu kutunuulira sente ezijja wano. Ezijja mu Buganda. Kubanga ogyeko nti wa Kampala Metropolitan Wakiso Kampala Mukono Mpigi zezisinga okusolozebwamu omusolo. Naye mwe musinga n'okubeera abantu. N'enteekateeka ey'amaanyi yalibadde esinga wano. Kino ekitundu mwalaba temukyali mu nguudo zitali nkole. Mwe muli abantu abangi, mwe muli emmotoka ennyingi, mwe muli n'omusolo omungi. Naye kati Museveni ye bw'aba apulaninga yatunuulira nsi yonna. Nale nyumizaako ne lumu ekkubo yaliyitako. Bw'otuuka eidudi waliwo ekkubo erigenda e Paris ne lidde 10. Naliyitako naye eddakiika ze namalako emmotoka ze nayisinganya nazo zaali 2. Naye kilomita ziringanga oba 4 ku 4. Okuva idudi okutuuka Paris waliwo kilometers 48. Yes. Okuva Paris okutuuka 10 waliwo kilometers 62. Eryo ko naliyitako emmotoka ezampisa zinayitako zaali 2. Kakati tuyinza kuddira watali mmotoka n'ogenda okolayo ekkubo. Noddira ekira Mukono Nansana ewali emmotoka nga ziri mu jam teziina kkubo. Kati okubalaba nti kwali badde kwakuzanya buzinyi kwali badde ku ebyo wajja ensooka okukola ebintu. N'akatale ke badde boogerako tuyinza ganti eri awatali muntu n'omu ate waliyo akatale n'akamuni baba tebalina sente. So ekigendero ekikulu ekyokubala abantu kyakuteekerateekera ggwanga ng'omanyi bw'oteekerateekera kino ekitundu kirimu abantu bwe bati bwe mansindikasi n'ensindikayo bweziti bwe mba nkola kilomita z'enguudo ebyembi Museveni bw'amala okukwata ebivudde mu bantu n'ateeka wano ate akola kyennyume kyabyo. Byakatonda kakigali kanzije dono kyenjagala okugamba nti omulidde wavelength ne Honorable Semuju kyenjagala omugamba waba ogeraganya Dubai 2026 Dubai yali terina kyeri naye awo Sheikh Mohammed najja natandika tourism natandika infrastructure the 3Ts. Yes. Ebirese Dubai okutuuka were. So kyetugamba wano nti population si ekizibu. Wabula kati nga bw'ogambye nti olaba kati infrastructure weeri 10. Kiki balina okuleeta e Kampala mu butale. Kiki balina okukola labenta tukola production. Biki bitwongerako omutindo. Labenta list tugenda mu maaso. Kubanga kati already market weeri ebintu bingi nnyo. Waliwo munange yangamba nti yali afunye akatale Dubai nga baagala embuzi 2,000 olunaku. Yagezaako wiiki emu bamunoonya embuzi nga ajjeko n'essimu nga tanakyatwala. So kati ebintu ebyo tugezeeko okulaba tutapinga mu market. Yo political environment basobola okukola ebyo era kyenjagala tulabe list fenna political environment one mindset change okukola ebintu ebyo political environment eri sechuwa nga bakugambye ndoza simanyi oba kumya yitayo kiro era tayalabako mutewana gwonna. So potential eriyo kati oyinza okuyita 10 nga bakugambye olaba ensiko onakugambye no yayita wanalaba ensiko yonna ngolaba naye nga bakugamba nti bantu bagala cashew nut banange mutuweereza ovacado kati our government should have ne reaction nga tugamba naffe irrigation abantu gibawadde nga batandiseko empolampola at least ulwamu avero irrigation abantu families is organizing babulire nti wano mmwe abekyana mukaka akatale kaliwo anaakemwanyi
mwongereko omutindo buli gombo lali badde ne cooperative eyamanye babenga bakola bongera ku mutindo ebintu ebyo twagala okola banda list bikola olumulunzewo Dubai semujja yogera manyiyo nange naye basomba ttaka ne babika basombesa muju ne bataka ne bali milioni 9 fe tulina mu 5 bali batusinga lwaki obugagga akuddiramu ddala ebigambo bya muganda semuju agambi nti Mungu agamba nti naaba abaana bemuzaala njabbalabirira Mungu waffe watugamba Mungu bwatyo bwagamba era abalabirira ekyokubiri lwaki yasobola okugula akatale kali n'akanyula be bantu ye yali omuntu eyayongera ku bali obungi lwaki obutale bonna buli wano singa njagala kutunda nnyaanya nzivuga n'enzijja eri awatali bantu nendeeta nakasero oba nakulabye kuba buli muntu ewali abantu ajjaawo bw'aba tajjaawo ennyaanya zo zijja kuddira obungi bw'abantu gwamba katale kakati Dubai lwaki Dubai ekula mangu genda ku airport olabe Emirates gye baleeta obunene bwayo woloza Ethiopia terina nene zenkanaawo naye egenda ejjudde n'omuwendo gwa flights okugenda Dubai kati abo bonna bagenda ne ssente bwe bagenda ne ssente ne bagula ebiri e Dubai ofukiriza because ekyo byakatonda byayogerako mindset change obwongo endaba y'ebintu obwongo bw'abantu n'engeri gye balabamu ebintu ekkubo liri yayogedde waliwo ate eddala njagala okuwa River Soroti okugenda e Moroto kawerete kilomita 10 actually mailo 10 akati ffe twavuga ne tusanga emmotoka ya Save the Children eyiriri ebubweti nga tuli mu kamotoka tutudde muli emu gye twasanga kilomita 10 kakati bad planning yeyinza okugambisa nti obungi bw'abantu bubi enguudo zonna eziri enansana singa bazikola chorus abantu bajja kwongera okujja mu nansana yewaffe enansana emmotoka ejja kuliko ndagala egi waliwo ezireeta ennyaanya waliwo ezireeta ovakkedo waliwo ezireeta amatooke obungi bw'abantu gwe bulemeddeko nti obungi bw'abantu mbwagala era 89.2 F oli ku Manduso eddakiika tukomye ku mpewo ziri 9 ezakayita ku ssaawa 2 nkubaza kwa ntuli ku mukutu guno 8 mu 9 katonze B tuvuddeyo so twogera okubala kwafa kwanji kutegeeza abakulu badde ensonga zaabwe obungi bw'abantu teeka naye era abakulu banyonyo sijja kubiddamu ebyo gyagenda ku nsonga endala era eri mu ggwanga lino naye tuve tulaba ati nebira nkwebaza kyonna kyokulwa nti oli ku mukutu okuwummulamu kikulu obulamu bwetegana biwummulamu womuliddemu kyekikulu nebyokolayo kati wayagala okuwummulamu genda ekifo kiyita Forest Resort Lweza bafumba bulungi emmere ya mutindo bujja tobeera mugenyi bugenyi okujja kukwongera okubakulaakulanya nga olimu nange wajjukira lwakyalayo ekifo kiri mu miti balina ebisulo bye basula ekifo kiri mu miti kitegeeza obutonde bw'ensi bwetolodde ebisulo byabwe ebyo era n'abaana babalowoozaako balina kids park abaana mwe bawugira ne swimming pool z'abakulu nazo weeziri eby'omulembe okakkana nga oli amalobezi ga buli nnyo bukaba ku makya ku Lwokutaano baakitegeera nti enkya obugenda mu weekend babeera n'abayimbi okuba endongo bawona omuyimbi ow'enjawulo bo ku Forest Resort Lweza booleza buli muntu yenna kyenkanyi era bafanye okulaba nti omuntu akoleddwako bulungi balina ebisulo osobola okukolerayo embaga osobola okukolerayo okwanjula osobola okukola emirimu gyonna gisobola okukolerayo gyonna bo ekifo kigazi parking weri nekwekoma security eri gulugulu Forest Resort Lweza eri ku Entebbe Road yita ku kisajja ekajjansi kati waliwo ebitaala ku mukono gwa kkono ng'olengera gas petrol station maaso wali katono awo okyamira bali kusimba oba obuze 0708 52 19 98 wa 0778 3 8 6 wazimba ennyumba z'abapangisa olina apartments webale olina arcade webale kuweesa olina mall webale kufissa olina office olina amaduuka ekizibu kyolina kyabapangisa butakusulwa ne badduka koma olekera okweraliikirira tomala biseera ng'ogobagana n'abapangisa
omulimu gw'okubanja abapangisa gukwase. Kampuni bagita Just to Let Real Estate. Just to Let Real Estate ejja kuyamba. Basangwe ne Wabasemuju Najera bulabira 2 Road. Bali ku simu 0759 65 33 kinana 07 875 33 kinana. Prime Minister Musafiri Robina Nabbanja aita akulembezi n'abantu bonna okubeerawo mu mweso gw'okutumbula ebyobulimi n'ebyobulamu. Nabbanja ayita abantu n'abakulembeze okubeerawo mu kutumbula ebyobulimi n'ebyobulambuzi mu bitundu wammanga. Erwengo omwezi gugenda kubeera ekinoni ku Lwokutaano luno enkya kutenga ne ssaawa 2 ez'okumakya, ate ku Lwomukaaga omwoleso gujja kubeera Kyotera ne Rakai. Ekyotera Ssaabaminisita Nabbanja Robina ajja kubeerayo ku makya, ate olweggulo abeere Rakai. Robina mu Nabbanja ku Sande nga 3 ajja kubeera ku mwoleso gujja kubeera Kyannamukaaka mu Masaka, wonna enteekateeka zitandika ssaawa 2 ez'okumakya. Ssaabaminisita Nabbanja wakujja n'abakugu mu byobulimi kusomesa abantu ebikwatagana ku nnima y'omulembe, okusobozesa omulimi okufuna mu byakola, wagenda kubeerawo n'ensiisira z'ebyobulamu mu ffe byonna. Ssaabaminisita Nabbanja gy'anaagenda ayimbi abamanyi nga Jose Chameleon, Eddie Kenzo, Gwevita Omutujju bakusanyusa abantu jangu osanyuke ate nga bw'oyiga. Bw'atyo Ssaabaminisita Nabbanja Robina Musafiri bw'ataddeko omukono. Okyawuliriza program Kirizo Bagana ku 89.2 Emmanduso. Ekikazi zino ziri 14 ezakayita ku ssaawa 2. Tumaze okuwala abantu tetuyinza kubuuka Kenya. Wanaburumu Kenya ensi erina emyaka kasodero ne emyaka 61. Uganda tulina emyaka 63. Abato baffe bingi ffe twaliko amatwale ga Bungereza n'ensi gye njagala okukola kyenjala okutuukako ebiriyo byavudde ku musolo ate nnyonnyola jjo bannange ogwayongezeddwako n'omukaaga ku 10 musolo kutwala omusolo gwatabudde Kenya tefanako nga Uganda. Bannakenya tebalina nnimiro tayinde masolita nkimenyemere ku Sande nkomewo Kampala ebintu ebyo nabo bigula mu maduuka bw'obyongerako omusolo obutafanako bana Uganda ebyo nabyo kiki tebagenda ku mafuta nze nne emmotoka ebyo byabo bassemu gye balina emmotoka ennene babyakatona bayongereko ki sente ebyo byabwe naye be Kenya bw'oyongera ku kawungu oba omugaati oba omusse kubanga be Kenya balya mu hoteeri teri balya waka kakati beekumye okutaaka kati bavuuka ne baga nti tetujja kukkiriza nyalumba palamenti balidde ebyokunywa banyudde byemunywa ebyo ebikambwe balidde emmere bagiyeeri byabadde bingi sibe njagala okugendako kyenjagala okugendako Semuju abavuuka bagambye ogambye ota luto sigenda kusainira omusolo ngugjeeyo asante sana naye sebo naawe weyita ng'oyingira weyita ng'ofuluma weyita ng'oyingira luto tukwegayiridde weyita ng'ofuluma tambulamu kino tukiigako kituli mu East Africa ekosa kuleta ky'omusolo kubanga nabali naffe namwe omusolo babayise ku lwokubiri mugenda kudda mu palamenti naye nje kituuka oluvannyuma so ki kyetuyiga mu kino bya Katonda lumu ne Semuju Medi olina kwoyogedde awo nga ogamba nti mu Uganda emmere eri awo bakwatako nnyo abantu babona tebagubulira ebi kiki olumu nali nziba ebinnya mu kkubo omuntu omu nampitako naye lwoyina biziba gwoyina emmotoka yekuba ebinnya akati bwolese kaline nkajjukira naye Kenya obutafananirako ddala na Uganda emmere emu egende Kenya ate eva wano abantu mu Eastern Uganda basindika kasooli ebijanjaalo emimmonde n'emiwogo ebisinga byonna biva eno ne bigende Kenya kakati bwe bituuka eri bo bongerako bwongezi mutindo ne babiteeka mu katale oba mu maduuka mu masemaduuka amalungi abantu bonna ne bagulayo abantu abo ab'e Kenya
balina ekintu kibayita ugali, akawunga ugali. Biba biwunga nyinzo biyita kubanze bwe nabirya tebyanyumira. Tikalungi nga wana abantu bane emmere nnyingi beekanasa. Kati bw'okongerako ugali akawunga bakale n'ennyama oba sukuma wiki. Abanaku balya bo sukuma wiki, akawunga kalireko nakati ngalimu ebinyeebwa ngalimu oluusi nga tebabitaddemu aba bagagagaggamu naye akawunga bw'oyongera ebbeeyi kawunga n'omugaati kati bw'okwata kawunga Kenya akati agula sinji 10 kati kebiri kabibiri gw'omuntu buli muntu Kenya akeera n'agenda akola eba mu bbaasi oba mu paaka oba wa asobola okufuna essente ezinaakola ebintu bibiri. Alina okupangisa waasula kubanga ettaka eryabwe teriringa wano. Kyova olaba nti wano bwe bakuba tiyagaasi ffenna tudduka tugendaka kubanga eka waliyo emmere gye tujje mu nnimiro ezaffe. Bo bali bwe bakuba tiyagaasi balina kusala magezi oyo akuba tiyagaasi alekeraawo mukuba kubanga balina mulumba. Bwe batamulumba ne badduka eka era nayo bajja kufiirayo. Kyenkyenjawulo ekiri wano. Kakati Ruto yabadde aleese etteeka ndoza bayita finance bill or something like that nga baagala ku amending eririwo bongere ku musolo bongera ku kawunga, ku migaati, ku mafuta, ku bintu ebiringa ebyo. Omuntu ono akola omukozi gwe kikwatirako ddala directly era kyobola nti abagenze okwekalakaasa bakozi okusinga abagenza abalala okwekalakaasa beebo abalowooza nti bandibadde bakozi kati naye nga tebalina mirimu. Abantu baawano basobola okwerwanako naye tebannatuuka ku mbeera yerwanako, bakyali wakatiititi awo. Era kyobola nti wano batera okwebuuza waliwo bano abasuubuzi olumu Besigye yali yeekalakaasa eyo wansi eri ne bamugobayo gwe Besigye wano vaawo oyo noona bizinensi zaffe wayitawo ebbanga ttono omusolo nagwo ne gubakalaza naye ndowooza walaba engeri bo gye beekalakaasa baggalawo amaduuka ne baddayo eka. Kakati kyekiri baddayo eka kubanga eka wali comfortable. Kenya si bwe kifaanana. Kakati olw'okuba bamanyi nti ono withdrawing bill akyaliwo ayinza okukolayo ebirala kyebava bava ku bino nti okuva kino we tumusinze ku kino tusobolera ddala n'okugenda ku mutwe gwe ne tumugjawo awo nawo n'akola ki n'avaawo. N'olwekyo bannakenya nze mbasanyukirako ekintu kimu kwe kuyimirira ne balwana nga Kenya ate tebakakitandika tubayigirako kitukigerako kikiri kino kyendiko mu 2007 baali balwana Baruto be baali bakulembera abavubuka abo eno saidi ye Kenya saidi yene Uganda eno Kisumu somewhere nga balwana nga babbi obululu era balwana nnyo. Kiki Uganda kyeyigamu nti bannayuganda bwe banaatandika okuyimirira nga bannayuganda ne baga nti kino tukiganye bajja kusobola okwerwanako. Naye bannayuganda bwe banaabeera nga buli omu yeekolera nga bw'ayagala tebajja kusobola kwerwanako. Bannayuganda buli kimu ekijja bakirya. Bwe baleeta omuceere bagulya, bwe baleeta emigaati bagirya, buli kimu balya buli kwegamba. N'olwekyo ono atukulembera n'amanya nti abo bwe batyo kati anaddako okukulembera Kenya tagenda kuddamu kujooga Kenya kubanga amanyi nti bannakenya bamanyi okwerwanako. Wano mu Uganda we bakujooga ne bakwongera ne bakola buli kye kati endaba y'ebintu n'okumanya kati bakibamugamba nti muzeeyi kwenda otulabyeko nnyo bamanyi ekiddako bamanyi nti kaakati ono ajjeeyo etteeka lino ayinza oddikomyawo nga yeetegese nnyo okusinga kati. Ekyannumye kimu twali twakayisa ssente bano be baziyisa mu budget abali ku budget eri eyaggwa okuddaabiriza ekizimba Amini kye yatugulire Kenya bakikubye bakyokeza kyonna twagendayo kukirambula nga kirungi kiyitirivu bakikoze bulungi kyonna bakyokeza. Akati ekyo kyannumye kubanga omusolo gw'Abannayuganda nagwo gwakwatiddwako eri. Ekyokubiri ekinnuma buli Kenya lwefuna ekizibu
Uganda ebeera affected. Emmotoka ziri ku nsalo. Kubanga kati emmotoka ezireeta ebyamaguzi ziyitaawo. Ezo tezigenda nezizijja tezigenda eri. Ono bamugamba lwaki agende Ruto? Bamukooye. Ekyokusooka emyaka 2 lwa nsonga okulondebwa kwa Ruto singa okujjukira. Myaka 2 kwalimu ebibuuzo. Kankubuulire Medi bw'owangula Ruto yawangula n'obululu 12. Tujja kebera tulabe 12 wa 13 ngali ku national election eya presidential election yawangula n'emitwalo 12. Tebereza bowangudde ngobasinzeko emitwalo 12 nga gwe president obeera mu buzibu. Ekyokubiri ye system eno yonna gye yasangawo eyoli eyabali gye babadde bategeka kwe yalinyira yasangawo n'agituulako. Kakati ogituulako nabo bawaganyala bazimbye emigongo bageraganya n'eri bagani naye ono tetumutegeera bulungi ate oba okyayogeraawo eyali former president naye n'akumamu omuliro. Why don't you listen to the people? Oba okyali awo gwewawangula n'obululu obutono naye nagamba but you should listen to the people now. Ogenda okulanga society ekufuukidde hostile. Era nze nandibadde mpa Ruto amagezi alekulire no akkirize kino ekisanja akimaleko abasiibule. Njagala ensonga ya Kenya kintu kikulu nnyo kubanga enkolagana y'omukago gwa East African Community. Era Kenya wefuna obuzibu tufuna nnyo n'obuzibu mu Uganda. Kubanga kati ffe tuli landlocked. Ebintu byaffe byonna biyita Kenya. Ennaku zino n'olwaleero mbadde nnakubeera Nairobi nga tulina omwoleso gw'abasuubuzi ma industrialists ma innovators bonna. Nyambale n'okubeera omu ku boogezi era njagala okuwulira Bannayuganda bonna abadde bagenda nti tekisobose kati basabire birabike nti bitereera. N'emwoyo nnyingiriza zibadde tulina okukola nga tukonsultinga n'ebitongole ebirala bingi so tekisobose. Naye kyagala okugamba nti ensi ya Africa katulina kontinenti yaffe yonna n'okulaba nti etunda mu bintu by'emirimu eri abaana. Kubanga kati oba olaba bonna badde mu sectors abasinga kategori y'abantu abatalina mirimu tebalina kyebafiirwa. N'owakuma omuliro mu kkubo talina kyafiirwa kubanga enkyala talina ku mutwe gy'atunda mu katale. Kati abantu abo bonna babeera dangerous. Kyetaaga okulaba ntereza ekintu ekyo. N'ekirala buli wiiki kumpi mbadde ngende Nairobi ebiseera ebiseeyo naye nga lumu nali njogera n'abantu ne bagamba naye gwe oliki bagambye bakumanjudde nti oli mubaka kunze yes naawe abafaano nga balinga bakatonda kati ndowooza enkolagana eyo nayo ey'omuntu wa wansi naffe abakulembeze yeetaaga okubeera tunyweze naye alisi abantu bakubategeera nti Honorable Ginda alisi bwe waffe kubanga aze natukonsultinga nakola kino nabyo bisinzire ku democracy kubanga bali badde bakitegeera ddala nti kino kiyinza okuleeta obuzibu naye banga bakola adequate consultations so kati wekyaze balabye nti alisi eno bill gye tubogerako yabadde ya member of parliament government si abantu so singa babadde basala consultations abalitegeera bagamba nti kino kyetaagisa okulaba nti tutereza naye kyenjagala okugamba Medi n'abawuliriza omu ku bawandiisi bamuyita Vito Tanzi yali director of police mu IMF lumu yawandiika n'abagamba nti ensi yaviira ddala mu Latin America n'abagamba nti bino byetukola okulaba nti okulowooza nti omusolo gwokka guyinza okukulaakulanya eggwanga economy si kyekituufu n'abagamba nti twali badde tulowooza ku incentive kubanga kati kyekyayogerako wano wabeerawo incentive omuntu alabe nti license wensuubula bwe nti banyongerako kyegambye wano ekyensi endala nga Malaysia ne bakuwala onu wano n'otatuukiriza bulungi kusasula baagala nnyo balabe ki ekyakulemeseza sinakindi ne bagamba nti ndowooza walemereddwa lwakuba nti kyabadde drought oba bizinesi mu katale kawali okusuubira tewakafunye bulungi. Tulowooza Abdu nti eddoboozi ly'abantu bebaka ba paalamenti nga bemwoli 1 3 kati abantu baga nti baka paalamenti mutugasizza temutuyambye ate nga bagambye Honorable Lumu bagamba lwa operation ndala ezijjamu awo operation ndala kwabba abantu baga nti mwe bakafune muyisa muti ebitunyigiriza nga abakazi bajja wano tubizanyisa kati gwe oyinza ogamba nti zenfumbye nnyo naye nagamba nti bino byafumbye nga temuli makulu mazzi ga lujulungu kanzi kikatano 89.2 Kumanduso
nkwebaza nnyo kuba nti oli ku Mandos. Weebale nnyo olwakusatu lwakuno olwaleero otambule n'okumanya. Banka bagita I&M emaze emyaka 5 ejaguza obuweereza bwayo eri mmwe bakasitoma balina mwotana kugyegattako ti abange mugyegatteko mujja kunyumirwa kye bayita banking kutereka ensimbi batereka ate n'okuwola. Banka bagiyita I&M. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard balina Mastercard bagajjangu ogifune bongamba nti anabafunye Mastercard bona waagirina Mastercard ya I&M bakwongeddeko ennyongeza yino envendiirwa. Enswa ey'obwereere ng'ogera mu nsi za muwanga ago aga visa ya Schengen ensi ziri 29 samujono yabeera nnyo Denmark eyo Sweden Finland Poland yesezo basaba visa basaba insurance katawani kadi ene ya I&M jibeta Mastercard olaga yonda goyingira buyingizi nogula tiketi ngenda kulinya nyonyi bakusale ku sente bwoba okolagana ne wa Serena Group ziwoteri za Serena Group gozimanya ali yazikozesa wayo kadi yo eya I&M sente bajezisalako bagambye bataddewo gyose digital pod eno yakuteka sente nzofuna sente akawungeza banka zigaddewo niwera I&M so ziteka mu account yo digital pond eno esanga ko Kingdom wana e Kampala genda yabugenzo tekero sente zo paka kawumbi kalamba onekutamuna sente kiro ziteke mu bank eyo gena Kingdom yingira mundao twa sente zo teke mu cyuma kizimire ozitereke. I&M bogero Luganda bogero nimi zonna n'oluzungu genda gulewo account sente ntono genda ndanga muntu yo ogulewo account obagambe njagala Mastercard mbere kutamana sente genda kudiba ensi ekyuka olamaze munyo bade mwani safu na kadi mpita kwanjula nti ayo byadiba kati kadi ziri ku simu ejo lisende zo kutamana zize empapula zigenda kudiba zita kapapula kalubati yako akatibwa visa card kati funa Mastercard I&M ine zigaba Kingdom jebali togende Young Kampala Road masuga nando sawa isa Uganda House eduka olugudo kizimbe kiddako kwe kuli I&M bagula sado z'okumakya baggalawo 11 ino fune card. I&M erungumiza Bank of Uganda sente za Deposit Protection Fund of Uganda n'olwensonga okutuuka ku wadde 10. Omulunzi w'enkoko z'ennyama kampuni bagita conversion feeds erekeza abulunzi b'enkoko z'ennyama mwena nti babaleetedde akalungu akayitibwa Intraco concentrate katabula mu mmere enkoko yona ezirya ez'ennyama bw'okozesa Intraco akalungu kano n'okateeka mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu calcium enkoko zikakuuma amagumba g'enkoko kubeera amagumu. Akalungu Intraco kali mu bipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zo okukula obulungi. Akalungu ka Intraco kayamba enkoko obutafulumya kalimba mubisi nnyo ekikukuuma ekiyumba kyo nga kikalu. Akalungu ka Intraco concentrate kayamba enkoko z'okubiika amagi amanene nga genkanankana. Akalungu kano kayamba enkoko eridde okukula obulungi nga zenkanankana. Era akalungu kano Intraco enkoko eridde ku mmere eno omulimu akalungu kano ka Intraco mu week 5 zokka ebezitowa kilo 2. Conversion feeds basangibwa head office ya weri wa report number 5 Collection Road odi Kampala tukabba kulinga dda enakulabye ujja kola lugudo bayita mufunya maso ko lugudo bayita mufunya oserengeterao mukona wenyini wali conversion feeds obaganja akalungu kayitibwa Intraco oba mutoka kunnago namatabi gabigwa na mugwanga oba matabi agatunda mmere y'enkoko bali ku simu 0782 2 kirana mu 2 08 07 2 nkagamunya ekikutawana nnyo ekitawanya kati oyagala ki oyagala sola yakutawanya musanze kayitide bay banone fa Davidson Chatriff bamaze emyaka 25 Davidson Chatriff yerinyi eryesigika mikwata kasobola kigambo ti CBS omuntu radio kati boli gambo Davidson Chatriff omuntu yawe yerinyi eryesigika mikwata kana sola okoyo kuna bamaze aganyogoga mu budde bw'empewo
bakuletedde ekyenjawulo. Delif solar water heaters size zonna wega lita 15 eza hotel lita 2 lita 3 byonna bagalina. Bakutegeeza nti sente wesazeeko janguyo okuze pano eza gwegenda bugezi mu Davis Initiative obuli kyoyagala yinza obutebimalayo ne government amaduka gabwe galiko GR Complex 3rd Street Jinja Road baina nakasero ku Seloma Shoppers Stopper Plaza Jinja City bali Clive Road Sauriako branch bali ku Nabuga Business Center bani Davis Initiative era ne ku Jinja Road je bali kuli nana interiors Initiative Davis Initiative bali ne ntinda okulina Robbie Service Station Chiwatu Road embala ne bagenze bali ku bali ya mall eguru je bali bakubire ku simu bali ku 032 723 032 anamukaga 023 bewa Davis Initiative obo yagala kikola ne solar ejjo kuyambira ddala obulungi. Doctor inachimanza ngamaliza ku nsonga eyo Kenya chenjagalo gamba nti of course musolo gwabadde gune kigendererwa Kenya ngagamba nti bagenda okuyita okukendeza ku mabanja ge balina nga bahikinga omusolo ogende ku waggulu nekireeta obuzaale kino amagezi gabadde gabeddwa nga bakolaganye ne International Monetary Fund bonna nga bakisemba so kyalibadde kyetagamu flexibility ababaka lwekuluza babayo betusa birozo byabalonzi anti of course simanyi ngeri jiba consultation okwebuza ku balonzi of course kintu kyalibadde mune ababaka temutugasinza nedda intelligence kati kyo intelligence kyekinde ekikulu mu kintu kyonna kyokola kino kyenkola kigasa baani ate reaction eriki ebintu ebikulu byabadde betagisiza mu kulaba naye nga mu byonna kubanga economy zonna zibadde zakava mu COVID era nga akatale kaffe abantu bangi basubulagana ne Kenya byakatonda byonna bireeta obuzibu lutu bamukyaidde mu myaka 2 gyokka of course police ziri popular zonna zibeeramu obukyayi myaka 2 yes olaba nti tekikola teri yafuze myaka 4 waliwo kye bayita timing omanyi obeera ne timing kino okireeta ddi era bameka bagenda okuganyulwa yes timing kyekintu ekikulu mu bulamu yes okay yeah Samujo honorable sijja kubuza ebibuuzo bingi Kenya ne Uganda embeera gye tufaanaganya embeera y'ebyenfuna wano mu East Africa Kenya ye tusinga obugagga baba babala nnyo ebintu byemufulumya mu ggwanga ebintu byemukola amatooke g'abantu ge balima amasomero bayita GDP kati Kenya obugagga bwayo buli billioni za dola 122 eza Uganda ziri 5.5 naye Kenya ebanjibwa billioni nga 8 eza dola ebintu byefulumya nali nnyonnyola abantu nga baga nti ensi gitwale ng'edduuka ebintu by'olina mu masa by'ogenda okutunda bwe bugagga bw'edduuka kati ebitundibwa mu Uganda ab'ebyensimu ze bayita GDP so Kenya billioni 122 Uganda billioni 5.5 Uganda bagibanja billioni batubanja kati billioni nga 24 tuyina ebyobugagga billioni 5.5 Uganda eza dola ze trillioni 9.7 naye batubanja 24 Kenya bagibanja 8 kati Ruto yagenze ogenda mu bukulembeze ng'ensi bagibanja yeewoze nnyo okuzimba batuka Kenya Nairobi alaba amakubo olaba ki nga bagibanja nnyo nga buli sente ze basolooza Kenya ku buli siringi 10 eza Kenya siringi 7 zigenda kusasula mabanja. Uganda olwaleero budget gye twayisizza Museveni gyakomezaawo eya trillioni 7.2 omwaka ogujja amabanja agakuze ge tugenda okusasula omwaka ogujja gali trillioni 3.4 naye omusolo tusuubira kusolooza trillioni 3.1 so sente ze tuyina ze tugenda okusolooza omwaka ogujja
tezisobola kusasula mabanja ga Uganda. Kakati mu kunoonyereza sente mu kupalapalanya kati Museveni kwe kuleeta amateeka ku misolo, tuongere ku mafuta, tuongere ku mineral water, tuongere kujayo sente. Ne Ruto kye yadaakoze Kenya, agaya mafuta tugongereko sente, motoka tugiteekeko sente, kawunga tukotekeko sente, internet bwogula bando bakutekeko sente, agenda okutambuza sente nakutekeko omusolo, nagenda nga buli kimu ateekako omusolo. Kati abantu kwekuyiwa ku nguudo. Enjawulo eri wakati wa Kenya ne Uganda nti ffe tufugirwa ku mudumo gwa mmundu. Era singa ffe twali twekalakaasa Kenya, nalabyewo abantu abagereesa abeera ku social media ngaga nti Kenya bagumu, Uganda tuli bagumu, ne bakubatiya gaasi Kenya nga basonga, Uganda nga badduka. Enjawulo ennene wakati wa Uganda ne Kenya nti ffe wano tufugirwa ku mudumo gwa mmundu. Museveni bw'abatta abantu abanga omuntu akuba emmese wano Ssaabasajja nga nemeseddwa ogende Kayunga nali nkyali kukola ku observe, naye obusajja obwali bukuba abantu amasasi mu kibuga nga butunula ng'obutalina bonna Uganda, nga bumu bumpi buli ng'obugaana olulimi tebutegereka, nga babuye mu kibuga bukubi bantu masasi. Kenya kyova owulira Ruto ng'ayomba ne akulira poliisi yamuga nti this is a very incompetent person. Kirayagane bakubeko okunyama abantu balekera okwekalakaasa. Ate munafunye ono musirikale kyono. Okwekalakaasa okuli Kenya nagamba nga abantu nti Uganda ebiseera Obote singa yali Museveni singa yali Obote bane milioni 3 zalifudde. Bakubye Kayunga, bakutte Besigye, bakutte Kyagulanyi, abantu abatibwa wano. Naye ng'embeera zifaanagana. So mu Uganda abantu baali badde basibira ku street kubanga emisolo tugiyisa balajana. Twagenda okuyisa emisolo mu parliament ng'abasuubuzi bakave okugalawo amaduuka babadde Kololo na Museveni. Naye enjawulo wano ogenda omaliridde kugenda okwekalakaasa. Dr. Besigye yatugamba tuzika Haji Kyanjo nti tugume abafa bafe abanaalama balame ne tukyuse gavumenti. Naye si kyangu kyakunuuyirira, si kyangu kyakunuuya naye nga kyekituufu. Ne Egypt okukyusa Mubaraka baamala kufa, okukyusa Bashir Sudan baamala kufa. Ne wano Museveni asobola okugenda bw'alaba mugonze nnyo n'akwata bukwasi nga yaddema n'agamba mutabani we tandikiraawo. Naye omusajja omukyayidde kimyaka 2. Tebamukyaye gavumenti zonna gavumenti ebintu bibiri Medi. Era Katonda baana abasaasidde abanaakulembera Uganda nga Museveni yakavaako beetegeke kigenda kubeera kiseera kizibu. Egypt bwe bamala okugoba Husni Mubaraka ne bateekako Murushi Medi bamugoba mwaka gumu, ono webiri bamugoba mwaka gumu kubanga abantu ekisooka baali beegobeddeko gavumenti nga balaba obusobozi obugigoba babulina. Ekyokubiri embeera y'ebyenfuna teyakyukako. Kati Ruto Kenya yayagadde nnyo ekisooka bakendeze ku mabanja ge bababanja. Ekyokubiri ng'alina kukikola ng'asinziira ku kuteekawo emisolo gya njawulo kubanga n'essente ezinaasaasanyizibwa ku bajeti okufaanagana ne Uganda tetuziina. Bwe twewola ebbanja lyongera kugejja. Kati byeyagadde okuleeta ye omuntu obyenfuna ye n'abaprofesa abamubuulira ng'alaabye ebigenda okujja Kenya weeri. Naye ng'abantu bagenda oteekako emisolo bagobi beeri. Nga abantu bagenda oteekako emisolo nga oledde obulamu bubakaluubiridde. Kiringa ng'omusuubuzi yabadde agaddewo amaduuka mu Uganda. Bw'omugaa nti ate kati embeera ya Uganda okutereera ate nkwongeddeko omusolo omulala. Aba yeewuunya oba n'omuntu olinamu amagezi. Ng'oledde emisolo egiriwo gimugezizaawo. Kakati onooga nti okuva wano we tuli nti kati n'omunyonyole nti omwaka ogujja tulina amabanja tuyoni 34 ate tugenda kusolooza omukolo 31 kati tuwongereko tusolooze 37. Aba alabanga omutwe atategeera kati kyekiddako Ssemujju. Kyekizibu ekiddako Kenya bintu bibiri Ruto byasanze. Sooka ebyenfuna byasanze ne byeyasuubiza because bwe yali anoonya akalulu yasuubiza nnyo nti ye muntu wa bulijjo n'akozesa n'ebigambo bya Alhaji mukulu wange Sebagala Katonda musaasire hasola ng'agamba nti omuntu akaveera kati agenda kuddeeka akaveera mulimu ekyo Ruto yakyogedde mu campaign. Kati abantu bw'omala okuwangula akaveera ne kaddayo nga kakalu
tebetagisa mukugu kubanyonyola nti waliyo balimba baba bakirabirawo immediate nono yali atulimba bulimbi kati ebyo Ruto byasanze era kyenkugamba wano mirundi mingi nti ffe abaagala okudda mu government oba abo Katonda baanasaasiranga Museveni avuddeko mulimu byotteeka okwegendereza ati byotteeka okubulira abantu amazima kuba Katonda agenda tusaasirokere ku nkyanga Museveni teyayimuse government ekyuse kakati ojje nga amabanja Museveni gatuusizaako Uganda either olina kuraisinga musolo oba olina kuba nga togenda kukola makubo mu kibuga alina omusaasira ani akola ekyo anaddako kakati ekizibu kyaba buli omu kyatandika okulowoozaako mu mutwe gwe tibwenkera ku nkyo leero Katonda ng'atusaasidde Museveni agenze nsandikira ku ki Uganda bagibanja ngambye $9 907 omwaka ogujja tulina amabanja g'okusasa $3 304 naye omusolo $3 301 kakati ngo bwoba totentenkanyiza bulungi ng'ogenda mu kyaluto yagenti okuva wano we tuli n'ateekawo emisolo ku buli kintu kyonna kyonna nga naye atasansiiye n'emigaati ng'atasansiiye nga ye alaba atasansiiye ko bannansi nti ate otusangidde wadde watulumye edda nga tuli bubi kabulangane gw'olina okuddiriza ku nnatti ate onyweza bunyweza kati yaga Ruto noyongerako Ruto bayi kati kyayolekedde Kenya butafaana Uganda Inspector General wa Police si president ya mulonda balangirira ne musaba emirimu ne muyita mu interview nga muli ku TV ensi yonna balaba noyingira n'okajjala basaba mirimu eriyo saba mulimu ngo mulimu omulala si Chief of Defence Forces ya Rwanda kakati kasi Commander in Chief tujja kumulagira nga yasaba omulimu nanyonyola byanakolera bannansi tigenda okuba amasasi itasobola takisobola era kyovola nga ganti ono the most incompetent IGP in the world simulabanga kona ate ekizibu kati okukulembera ensi yeetaaga obutetenkanya bungi toyanza ege kulaba simuju era njagala otandike kino nga tumaliriza Katonda ensonga ya budget ekomyewo agikomeza president yatajja kusayininga timbu mwaka wata mu budget okusooka jitawade ne bananti banna tasigaza emyezi tubasigaza ennaku 4 gundi gweko financial yeggweko ne bagamba nti lwali munga kivuma naga nti Museveni ngejali omugezigezi ayinza okubayita pale n'agiyita ngewala ennaku baweserwa 2 mugende kukola kisemujo okusooka kino kitegeeza ki mu budget agani kusako omukono budget abayise mu luumula budget awuliriza ateeka okumanya nti budget teeka nga wagani teeka ly'omusolo teeka lya local government bwe tuyisa amateeka etteeka likkiriza president bwemubaamu obuwaayiro watakkirizganyiza nabo etteeka eryo likomyawo mu parliament so Museveni kyakozesa ekyokuzza budget kiri mu mateeka naye parliament weeba eganye tumuddamu ne tumuwandiika nitugaa kyogaire tetugenda kukiisa bw'asigala ng'agandi mutekukiisa nga ddamu atuwandiikira aganda ono mulina okiisa bwe tukimuddiza emirundi gibeera 3 liba lifuuse etteeka ekizibu abantu abasinga olwa obuli bw'enguzi ennaku zino bwe balipootingako mu parliament yekwasizza nnyo bw'enguzi atalina kibooko nguli ya nguzi kibooko operative zonna azikubisa abantu tujja kubaleetera okujaganya own goal nze nagendako ne mukwano gwange ng'ayina mukyala we ntugende Namboole okulaba omupiira Uganda Cranes ng'ezannya olwateeba omukyala n'abuuka naye nga bateebye ffe lwaki ye yali amanyi buli golo bagijaganya 89.2 FM oli ku Manduso honorable Semuju ono mulamu gumwagenda ku mupiira ye yali amanyi nti Namboole kasaba teba golo nga mujaganya bakuba Uganda golo abuka mu bbanga yeewuunya alaba ffe tetujaganya gwe ne muntu temujaganya abuze kiki nti munga temusanyuse komwe kati abamu abawulira budget nga bagizza babanga olw'ebyo badde bawulira mu parliament bajaganya naye bati abalina atandisa abalina nti parliament yaddira biliyoni 7.4 nezijja ku 7 ku yali azitadde nezissa ku bintu ebirala mu ebyo mulimu sente ze bajja ne baziteeka ku National Medical Store nga za kugula madagala agajja malwaliro gammwe temujaganya own goal bago go bateebi
abajaganya nti MPs babimaze sente zimu zayagala sajja abirabisizza enjogeyo zezo ziyali awadde batyaka abamena abamagoola agamuzizeyo gye naziteeka ezimu kubanga mulimu n'abakapami ebintu nabo ku budget committee nga sikiriziganya kyenagamba wali nti nze mu budget sina kyensabamu nze ndi MP wa Uganda kuteeseza nsi mulimu ababaka ng'ekimuleta ku budget committee bamuteremu oluguudo bamuteremu akalwaliro ne balimu okukola emirimu gya Uganda ng'ensi kati awe batuleetedde obuzibu kwezo zakomyawo abakutte kati kwezo zakomyawo kaina bakutte musanyufu own goal gye celebratinga wanji own goal ng'ogyeko bino ebitonotono abaka bye beeteeramu enguudo mu constituency zaabwe mulimu ebibakwatako ebiteekwa okubaluma nga babizizza nti mulimu sente ezayongerwa ku National Medical Store nga zagula madagala mu malwaliro mwenna gye mujjanjabirwa so nga tebunaba kucelebratinga ni Museveni abirina sooke mutegeere sente Museveni zayagala bajjo zabadde ziteekeddwa kuki tunaafuna obudde ngenda kukomaona olukalala lwazo abantu buli omu ategeere kati abadde ajaganya babimaze BMP amanya nenzo kubanga ate ye gwe bamaze bya Katonda webale nnyo ku nsonga eyo sagala ku debatinga mu kusuubira na anticipation naye era kyenjagala ngambe ekintu kimu kyalibadde kidefeatinga logic ogamba nti budget yalimu bagikwatamu ate netugenda nayo nga tetukoze eki tetulivyinze mwasoma biki so kyenjagala tugirabe Abudu yes egwanga mwalisomera biki budget of course ebisinga biri mu good intention sagala nga mental list budget yona ebadde mbi naye twagala tutunula mplabe sections zebagamba zeziriwa kubanga review kitegeeza nti list sikukyusa buli kimu olwo yogenda olaba nti at least birolwa bulungi era bigende mu maaso so tujagenda tugirabe labe kirimu kyonna okusinziira kuno ekitegeeza kyerimu ababaka naffe abantu ba bulijjo of course walina okubeerawo systems ezitalaganye bagamba zikubagana empower so bwetubanga waliwo kitwalaba bulungi bakugamba nti Muhammad neyazaalako naye olusaawuwa so ndoze twakiraba bulungi so tulina okureviewinga tulabe bulungi obwabadde n'obuzibu buli watte mutereza yes eddakiika ziri 8 zokka zibala okwera essaawa 3 koza okuba nti oli ku kinana mu mukutu guno webale nnyo ole ddala so zibadde 3 zinyalozezza nti egyoli abantu babeene mwentazo zimanya naye omulimu musolo URSM nkutegeeza nti enkya olunaku olusembayo badde bakusaba otwale embalirirayo mangu ogitwale kintu kikuyambe obutabonerezebwa URA ekugambye nti ufune ku 0772 14 bw'oba olina enamba ya WhatsApp okwebaziza okolagana nabo ekyokubiri Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together obubaka obulimu mu kino kyonna kyenkusomera onakusigadde lwankya lwokka okulaba nti owayo embalirirayo n'ensaasaanyayo bwebadde eya 2 bagambye enkya nga 28 eya 2 lunaku lw'enkya okwegayidde nnyo penalty za interest tolwawo genda munnange URA yangamye nkutegeeza ekyo embeera y'obudde embi omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo kibuyaga ebiziiza ebirime byo wamu n'okutta ebisolo byo bikulumba bwe bikulumba kati nga ate ssente okwewola ssente mu bbanga n'oziteeka mu byobulimi n'oziteeka ne mu byobulunzi nga ssente neewole kibuyaga enkuba ekyeya nekitta ebirime ebyo kati bannaffe aba insurance training college bagambye genda ofune agriculture insurance wa wonna we batunda insurance kino ojja kuba owona biri byonna bijja okutawaanya bakasi baffe abalungi tulebaza kuwagira Marias Kago ebbanga no lyonna anaawo mpya tugamba nti tweyune kuli obusobozi obulungi omutali nkenyera ffe Marias Kago tukutambuze tukujja Uganda tukutwala n'ogenda eGwanzu Bayun tukujja ku kisaawe e China tukutwala mu hoteri tukujja mu hoteri tukutwala mu butale bonna byagala kugula kusina byagala kugula tukujja mu butale kuzayo mu hoteri nekujja mu hoteri nekuzaayo ku kisaawe tulina amanyi Oluganda
n'Oluchina. Bogera Oluchina naza mu Luganda n'olutegeera oba mu Luzungu. Twongera okukakasa nti ffeffe katutambuza emaali Familias Cargo okuva e China mu nnaku 16 tuyita ku mazzi nnaku 16 netuuka e Mombasa. Okuva e Mombasa kitwala ennaku 3 zokka emaali yo girina otandika kunoga nsimbi. Twasenguse twavudeyo ku Jumbo Arcade katuli ku Sasa Plaza atwazi mini house e Makindye. Tukubireko tuli ku 075 mwenda 42 nkaaga 72. Sereko tuwa simu ya mali ya China eri plus 8 mukaaga 13 92 21 04 87 Maria's Cargo. Omwambazi duka walita Winner Classic Garden City ku mwaliro gwokusatu usanga Winner Classic. Abaami balina amasuuti, balina coats blazer, balina t-shirt, balina empale z'ekisaasazi casual trouser, balina jean, balina jacket, balina tie, balina socks, balina obuwo abaami n'abakyala. Winner Classic eyina emisipi, eyina wallet. Winner Classic eyina sneakers zite canvas. Winner Classic eyina ensawo, eyina laptop, eyina tawulo. Winner Classic eyina edduuka ly'engatto, bajjanjaba engatto era abajjanjaba engatto ezo bazikola ki? Bweziba zigudde olubege bazitereeza ezizeemu sijja zitankanyanya ezizeemu ezitaka okulongoosa bazirongoosa. Winner Classic eyina n'ekufulu, eyina department y'ekufulu bayita Abbas eno eyina kufulu ezawaka ez'eminyolo, balina zihando n'ebirala bingi. Era kikano obudde buli awo tebugenze. Obudde bugenze olina kyogamba budde tebugenze. Tumalirize tugende. Tumaliriza mukwano gwo SK Kakoza maama we mulwadde nnyo ate sengange na bosa Anet ulwadde tebumuli bulungi. SK Kakoza mumanyi Medi mbadde sikiwulirangako nga bakomezaawo etteeka lya budget. Era nabuze Segona jjo timuteeka kikkirizibwa nekikkirizibwa. Segona nangamba yengalo yaona basegona ngati ekyo kiri mu buyinza bwa president okukikola. Naye sinnaba batuweereza ebbaluwa etuyita naye tebannatuweereza reasons kizaayagala nsonga ki yino gonde yino njira notice yino njira babagambye ku lwokubiri mbenga muzeeyo ku lwokubiri byebino mbirina wano naye sinnaba kumanya nsonga ki zaayagala twogereko. Ekyokubiri yes sir Honorable Semuja kiyisizza mupiira tebako munawe yasanyukira on goal afituloza nti babalina kakati mwakwata musema mwakwata mu State House yesinga okutwala sente nyingi empitirivu December ne n'amagye. Kakati sente ezo Honorable Semujuza abadde ayogerako waliwo ne sente ze twateeka mu sports ezigenda mu byemizannyo naddala okuzimba ebisaawe ebipya olw'okubanga tuyina okwetegekera AFCON 2027. Waliwo sente nyingi nnyo ezigenze mu byobulimi kubanga twagamba nti tebajjaawo Coffee Development Authority. Kakati bate bagijjaawo tulina ogiwa sente esobola okuwa abantu seedlings oba ensigo. Waliwo sente nyinyo ze twateeka mu kuzimba amalwaliro n'okuddaabiriza ago amakadde n'ebintu ebiringa ebyo. Kakati ebyo ebintu bw'anaaba abikutteko ekyo si kyekituufu. Kati budget mwatusomera ki? Budget gye twasoma mwasoma biki? Ndowooza nti yali musajja mukulu onajja ne case nono munne mwasomera biki? Ekisinga okwewuunyisa Medical nkikugamba mwasoma biki? Minister wa Finance ye President Museveni kakati eyo budget yiye yagitegeka yagisoma fe omulimu gwaffe kutemaatema byaleese. Kati mwatemaatema biki? Twatemaatema sente ne tuziteeka buli we ziyina okubeera. Kakati ekitamusanyusizza kyendowooza lwaki agizizza? Tuyina sente ze twajja wazaagala awo ndabira ddala nti weewatuufu. Twasala nnyo classified amount classified sente. Kati mugenda zimuwa? Nedda tetwagala zimuwa tetwagala nange saagala zimuwa. Toswala lumu nze njogera mutwe gwange kyegumu zimuwa saagala kuzimuwa
njagala sente ezo zikendere nako classified amounts ezo kubanga ezo sente ezo zakozesa okugula abantu okukola byonna ebitafunisa mu bantu twagala sente nyingi zigenderera ddala mu feeder roads okukola feeder roads n'okwongera okulaakulanya abantu mu industries okwongera okulaakulanya amasomero okwongera okulaakulanya amalwaliro ffe tulowooza abantu baffe abalonzi baffe awo we tuba tubayambidde n'olw'ensonga eyo ebyo bw'anaaba byakomezaawo sisuubira nti anaafunamu toyinza bamakulu amasimu nsonyi simu ziganyi tezikoze bulungi sobodde kubakwata Capex wanangambye nti ziganye okukola toyinza tunakwatagana ate olulala abayingini simu zikoze kumanya nti bawuliza neziganye okuba nga nezituuka alete mwanyiza obulwadde mwanyoko mamawo mulwadde tumusabira tugezaako okukola buli kimu kyonna kyetukola oyinza okujja n'omulabako enkya wali emabega wa Wandegeya police wali awo kale so